Okay, buterevu tuli ku Focus TV era oline kojja kagato gatumba umbo mwaka gwa 2025 dagadde tuisemu summary ko jono atumbire 2025 abadde atya amugendedde atya ng'omuntu era bwaka kino tuyizo okuyigira mu ebyo awetegekera 2026 kyenjagala mu kano kakitu kayizo kwasika wanvu nyene kintu kyenjagala nti bwoba oyingira omwaka omupya biki ebyo byewantadeko essira ono abakojjange era bajjajja wange nenjagala tumuyigireko ko engeri gyotekeratekeramu ko obulamu abasinga tugenda mu myaka emirala ffe tugitala Africa tuyingira buyingizi lukwakwayo so nga tumalako guno agenda tuyisizaamu biki ebibadde bimukoledde 2025 era atulage oba oyingira omwaka omupya biki byewantadeko nnyo essira mu bulamu bwo gwe nga ggwe ne famire yo koja butereevu nkwaniriza ku lutimbe gaggadde lwa Focus TV nga omuntu ng'awunzika omwaka 2025 akugendedde atya nga tonabatuwa wali biki omuntu yataddeko kamala okulaba omwana nsooka okwebaza abalabye ba Focus TV yes naddala batuwa by'omwaka gonna era ne mbasabira naguno gonna naguno ogutandika mutulabe kuba buli kimu kijja kutambula nga tukibatuusaako omwaka bwe guba gutandika buli muntu aba n'ebirowoozo bingi nnyo n'agamba nja kukola kino nja kukola kiri nja kukola kino nja kukola kiri naye nze nno nkugamba nti nze kati wenjogerera mazeeko nyingidde emyaka mingi edda bwe twabanga tuyingira omwaka nga kati nga ebipiira baabipanze dda ku buli kkubo mu buli area mu buli ki naye kati tebikyaliyo bw'okoma ku kwokya ebipiira ebyo n'oleekaana n'okola ki ate n'ospendinga extravagantly tukwogera kuyingira mwaka buli okwe gutandika ate nga tolina wadde okutwala temumalanga gakola kintu tokola nga kintu ng'osanyuse nnyo ate tokikolerawo mu busungu omwaka bwe guba gutandika beera ne target beera ne target omanye nti omwaka guno nandyagadde sente za poloti mbe nga nzituuseeko mu haafu ogujja ngero guyingira ogw'omukaaga nga nina wendi sanyukire nnyo Mukama Katonda kuba tuwadde ekirabo eky'obulamu omwaka oguwedde gwonna kube gubaddemu ebizibu bingi basegirinya mubalaba baafa abafudde mubalabye abantu bangi bagenze naye bw'oba ng'oli omu ku bantu abakyali abalamu kati lowoozaamu nti guno gw'omaze okugattako ogukoleddemu ki nze nebaza Katonda nti guno ngukoleddemu bye ngukoleddemu 2025 musayidi yokojja akugendedde ati akubeeredde ati bulungi abadde mulungi ebimu bibadde birungi wadde nga mu mbeera eya bulijjo eno si mulungi eri bannayuganda oba bannansi naye nga yo nze mbeeredde bulungi kuba nali njagala achievements nzifunye ne goolo zange zonna nzikoze eki zituukiridde buli lw'obeera nga olina ky'otandika okukola kitandike n'ekigendererwa ekigendererwa fuba okulaba nti okituukiriza ate tofunangayo kintu kikujja ku mulamwa bw'obanga ogenda kulima n'osanga enkwale oba enkofu enkofu w'ogigoba ate tekujja ku mulamwa gwa kulima kyobadde ogenda kulima era bw'omala ogikwata genda olime waliwo ogikwata n'ogamba kenjikutefunye kuba kiri wabadde ogenderera mwewale nnyo okulowooza nti buli mwaka oli muto abantu bangi nnyo bemusanga n'abantu abakulu nga tebalina kye balina lwakuba balowooza nga buli mwaka nti bato baleekaana byakiro kati waliwo abatuuse edderi amabinu n'amasanyu babinuka kuva ku makyayonoona ssente bazirya naye ate nga January agenda kutuuka nga abaana baddayo ku masomero atutawaanye ebintu bingi nnyo oba oyagala okukakasa ekyo labira gavumenti esuubiza abantu ebintu bingi nnyo tujja bakolera kino tujja bakolera kino tujja bakolera kino neebeerayo n'abalemererwa ddala okubyogera enguudo tunula for instance bweweebuuze ya pulaani ya Kampala City Council yali ki mu Kampala omwaka okuva mu January paka lwetugukubye ettale mbuulira mu Kampala woyinza okugamba nti wano baakolawo mu kibuga Kampala mu Mailes pulaani yaabwe yali bweti wano baakolawo ekibuga n'okibeeramu emyaka 5 nga kifaanana nga bwe kifaanana mu nsi yonna ndowooza Uganda eddirira gundi Palestine mu nsi ezirina streets embi Uganda tunulekenda muwulirako oluguudo ndino lulungi kabeere Kampala Road kabeere Parliamentary Avenue
gwe twandigambye nti abakulu we bayita ne bagenda mu eggwanga lyawa bannange mutusaasire ku ngeri emusolo gye gukanibwamu abantu. Yes, buli kamu ne bakamira n'ava ku yaadi oba ku Airtel House paka wandege yanga atambulira muzikiza tekuli ttaala, muntu n'atambula ku luguudo mbulirayo street yemu eriko amataala ngeri mu Kampala wano mbuli ndiye street gundi omuntu n'atambula nga okujjako security lights z'oku maduuka zezikoze nga ttaala zezikuyamba n'otukane kufuna ekitamba. Mufune nnyo buli alina omulimu gwe ng'olina omulimu gw'okola nga gwa lukale abantu mbakolera ebibasaanidde mwabakola emirimu nga gavumenti yagukuwa mulimu gukolere makulowooza nti ate bano gavumenti yakuwa omulimu ate bw'okolera bw'olina okumala okuggyako ssente, ekyo tekikola. Bw'oba oli mu ddwaliro jjanjaba abantu. Kinnuma nnyo okuba nti Uganda olwaleero omulwadde teri alwana nti kantuuke mu ddwaliro banzijanjabe. Ate banaakola ojja kutuuka mu ddwaliro bakuwandiikira eddagala ate bakusindika ku famasi ey'omu ku banene b'eddwaliro wali wofuluma bwoti wali ne bakulagirira n'okulagirira. Naye ffe edda kuva mu 68 nga osaba Mukama Katonda ofune sente ezikutuusa mu ddwaliro era nga kaweefube wo gw'olina kudduka mu ddwaliro era abantu bagula nnyo eggaali lwakutwala abantu mu malwaliro kubanga lyeggwenero. Naye olwaleero mu ddwaliro togendayo, olwaleero gye bali ogenza okuwonera ate gy'olwaliro okufa. So tukubiriza abantu bonna Mukama Katonda abaseko omukono gw'ekisa baagale eggwanga lyabwe, buli kye bakola bakikole ku lwa ggwanga lyabwe. Ojjanjaba ku lw'abantu bw'oba ogira esaba emisolo tosaba ono kumusuula bizinesi ereme kuddamu kukola olw'okuba oyagala ssente nnyingi. Nedda mugambe nti twagala emisolo gyaffe era wano wabadde ogamba bagambye obukadde 4 buli 17 bw'anaawa emisolo nga gya kigero ajja kwongera okuleeta ebintu ate eggwanga lifunemu emisolo mingi. Kigenda kutuswaza nnyo nga gavumenti ze bagambye ezaali zitasoloza misolo gyenkana nga gyaffe nga ze zirina bye zaakola ebirabikako ng'ate esoloza emisolo emingi tetulina kye tugamba kuba buli kiseera twewola bwewozi ku misolo gye tumaze okusoloza emingi ate bali abataasolozanga ate bo basasulanga amabanja agaaliwo ne bagamalawo eggwanga tewagendanga okuyingira omwaka nga tewali atubanja. So yenna ne bw'oba ogenze mu kifo ki oba oli DA oba oli DPC oba oli RPC oba oli ani buli mulimu gwe bakuwadde gukole ku lw'abantu. Abantu bajja kubanga bakwagala ne bw'olibanga olina kyotandisewo kyonna ekirala ng'ovudde mu public service bagenda kubeera nga abantu bakulowoozaako bakutwala ng'omuntu alumirirwa eggwanga lye ate ayagala ligende mu maaso. Buganda wano ku level y'obwa president okuleka guwaŋŋambako Muteesa tufunyeyoko omukulembeze watufunyeyoko omwana waffe wano mu Buganda abaddewoko n'amaanyi emabega keeyo. Ba president abakyasinze obungi Baganda asooka Ssekabaka Muteesa Edward Muteesa okukola aliko binaayiisa Yusuf Kironde Lule Paulo Muwanga abo bameka abo bana kati waliwo ekitundu ekyavuddemu abaana ba president abana teriyo ggwanga ddala lyaliisewo ndowooza n'ababiri gyekiri kiriwa Lango yavaamu Obote wankaaga mu mukaaga n'Obote wa 8 kojja wantabula okubaawula anti oli yali mulala kuba oli bamu overthrowing n'agenda omulala n'akomawo mu kujja okwesimbawo ne yeesimbawo n'ayitamu. Kati nga bw'olaba gundi Trump tafuganga ku Amerika gyagifugako ne baddamu ne bamuwangula. Bwe bamuwangula kati bwe yakomawo teyawangula. Kati toyinza gamba nti oyo yafugwa omuntu omu baba babiri. Trump babafuze emirundi 2 abantu babiri. Akujja nange weera wakambalira ali mubakulembeze nga buli muntu wano yali abaze abantu 8 noga Obote 1 n'Obote 2 baba babiri.
kubanga singa byalinga ebisanja biddiringana kitavanga kooko kirala naye yavaako ne wajjawo abakulembeze basatu n'alyoka akomawo. Kojja mu baana abana bombalidde aba Buganda Noza Mutesa ye yafugako ebbanga eddene. Bana balala bonna abasinga myezi 2 myezi 6. Ekikulu ki bbanga lyafuze oba kubeera president? Kindowoozesa nti Obuganda bulaka mu temusobola kuba mukulembeze n'afuga bbanga litegeerekeka. Kisoboka. Era abalala bonna bafuze. Anti kati ekikulu mu byonna nti aba Buganda babadde bafuga bo si babadde tebafuga nga b'amagye. Babadde bagira mu bukulembeze. Bo si babadde bafuzi. Babadde bakulembeze. Olaba ndi era babadde bavaako nga tewali kuyiwa musaayi tewali ki. Tusobola okuddamu ne twesiga Omuganda okutukulembera. Bw'oba tolina magezi tomwesiga. Ne bw'oba ogalina omwesiga. Anti tusinziira ku byafaayo kati. Anti bwe biba byafaayo nti abaasinga okukolera ennyo eggwanga baali bafuzi. Baali bakulembeze. Ogambye abaasinga okufuga ennyo. Bali abafuga akatono bo baali bakulembeze kya. Bakulembeze era kibala bafuga akatono lye yamalako. Ngulabe ebintu ebyakolerwa Uganda. Ebisinga obungi Uganda byefuna byonna. Kojja menyerayo kuba omwana ayinza okubaala abasawa zino ng'ebintu bya Mutesa. Anti tewaliwo byonna byeraga kate basoma era ne mu bitabo bye birimu. Buli wootunula wonna n'olaba eggombolola oba essaza bwe bifaanana Mutesa yabizimba. Gavumenti ezize zifuga ezimazako n'emyaka 4 zaali zizimbye ebiki. Si mwe bali era mwe basinziira. Naye ng'ate weeri myaka nga 5 emabega. Saa 5 giri mu myaka kumpi 6. Myaka 6. Naye nakati n'agamba nti ayagala buli kitundu kya ggwanga lya Uganda kibe nga kyenkanankana ne binne waabyo bitambulire wamu. Olaba ne bwogenda Kiruhura n'ogenda ku ggombolola yaayo bakusaza era ojja kusanga nga lifaanana n'erya Kyaddondo lifaanana n'erya Busiro. Amasaza nga gafaanagana makka gabe magombolola. Ezimba yago poliisi zonna woonaagenda wonna zijja kuba zifaanagana nga zifaanana bwe zityo. Oyo Mutesa naye nga wagenze n'olaba kati ne bagamba nti ne poliisi y'Ekyebando n'ogenda ku y'Omunsoba n'ogendako ku y'Ekibuli ojja kugenda osekanga buli kamu kali byako. Anti buli omu kuba azimba bibye. Mulimu n'abapangisa emizigo. Mulimu n'abazimba obw'ettaka. N'afuna akazigo okugamba poliisi. Njagala na kino kikubeere mu bwongo nti olw'okubanga omuntu babeera beesigwa nnyo ekisusse. Kuba agamba nti bwe naakola kino banaagamba batya. Kyova olaba nti ebintu byabwe babikola mu gundi mu nkola ntuufu. Naye kati amalindirizi tegakyagala gwe balabanga atalina kyokola era bakuggyako mangu nga balaba ebintu obikolera mu gundi yaabyo. Kwagamba osusiza amazima bw'ona agamba nti gundi tumuteeke wanagamba nti wano wasaana muntu asomye kino. Ndikuli muteke mu by'amazzi wawater waliyo abaasoma ne gundi ezo. Buli tumuwe ebyebibira. Waliwo abakola forestry ne botany. Buli tumuwe ebyeducation. Education tujja giwa muntu. Waliwo abaasoma abalina gundi mu education bangi. Kati yo tebamwagala. Abantu abasinga kati abantu tebakyabyagala ebyo. Olw'okuba bo balina bye baagala okusikamu. Yes. Omuntu gaba oyo tetujja musobola. Kakati nga mu gavumenti ezo wadde Mutesa yaliko nga tayinza gamba mu gundi bamuwe ministry eno oba akole wano olw'okubanga mwana wa gundi nedda. Nga kiteekebwamu akiso. Bino ebiri ku mirembe merit. Bino ebiri ku mulembe egimu gye tulaba nti bakola ne constitution like constituency. Nti tugikolera mwana wa gundi anaabeera wa anti ezisigale zonna bazirudde mu myaka 4. Abazirimu nga emyaka 4 emabegera bakyazirimu ne batuuka n'ogiyita eya gundi. Fe twagireeta constituency eno fe twagikola naye nga bali mu bukulembeze oli agamba nti nze nakola ekitundu kino nze nakikolawo. Ekyo kyekimu ku bintu ebiyinza okuleeta ki kati kojja Robert Kyagulanyi Ssentamu ono njagadde nnyo okumuleetinga ku bano abavuddeko oba baavaako. Mu kalulu mukozi wangamba Kakinana mwalimu Omuganda
eyasinga eyaliko ngo ow'amaanyi semwogerere bw'omugeraageranya na bayita amasannyalaze kati saawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu gaalina benkanya biki bye bafaanaganya biki bye baawula nti balina kye bafaanaganya biki ebibaawula bibaawula nti si Kyagulanyi tewali kitundu ky'atayinaamu bantu crowd nga gundi katoyinza genda Moroto ne babeeranga bwe baabadde wagwe lowoozamu omukalamojja bwe bamulabye akyamuka nga Kyagulanyi gyali twabadde Kasese wano kyenjawulo ekiriwo Kyagulanyi tomugeraageranya kusemwogerere saagala tewali gwoyinza mugeraageranye Kyagulanyi mugeraageranye ku bandi bagiyitanga Beatles ojja genda okebere ku intaneti waki olabe kye bayita Beatles nga okutuuka muntu abantu ne bagwa eddalu waliwo gayi yapaakinze hama n'agoba emmotoka Kyagulanyi mwali amuwe kabendera ka vidiyo wakandaze kojja ng'agoba hama n'agipaakinga ebbali n'adduka emisinde miyitirivu waliwo gye baatuuse nga ab'ebyokwerinda nga tebalina kyakkola ng'abantu bayitirivu nga ne bwe bakulinnyirira ne ofa n'emmundu yo ne babivaako ne batunuulira abantu baba babadde bamugambye nti abantu banaamusanga ku venue nga bwe baagala bamusange nga venue yajjudde dda naye ng'ate abantu bali mu kkubo kati nga tolina bwebagamba nti baabagaana ogenda n'abantu kuba olwedde n'ekkubo lijjudde kujja nga munaamusitulira mu nnyonyi ne mumuteekayo nga singa muvaayo ne mugamba nti katubatayize mwe mwabadde muleese buli kizibu ekyandiguddewo kojja mbadde njagala nnyo tunuulire ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'abadde atambula waliwo ebitundu bye twatuukamu kati nga Kasese Kasese ono abaddemu n'embiranye nnyingi Kasese omwezi gwa Novemba nga gutandika twalabako emirambo egyagwa abaana balumba poliisi okugikuba era ne bakuba amasasi direct mu 2015 walabako abaana nga bambalidde amajambiya bakutte amajambiya balumba poliisi gikola ki kwegamba bamanyikiddwa nnyo ng'abantu abali hostile mu ngeri emu bino baba batayagala nnyo kubanyigira mu ttooke kiyinza okubeera nga kyekyo Robert Kyagulanyi bamulabanga mununuzi waabwe si bwe kiri baagala bwagazi muntu baagala bwagazi muntu ate omuntu ekyokumwagala ennyo muntu tewali bantu be bateekwa kwagala muntu nti bantu gundi bokka be balina omwagala abantu bwe baba bakwagala ne General Museveni bwe yajja eggwanga lyonna nga limwagala nga tebaakaayana nti lwaki mmwe nammwe mutwagala lwaki mmwe mutwaniriza eggwanga lyayamwaniriza okwagalibwa gyekuli ate n'okuba nti abantu okukoowa nako gyekuli olaba mukazi gw'osula naye gw'ogulira emmere n'omugulira engoye n'omukolera ki n'omuliisa yatuuka ekiseera n'akukoowa senga akanyamubuuzo waayo ate kyaa ama nti gwoba oyagala nnyo mufumbirwe sikyayagala kisajja ekyo sajja sikyamwagala namukoowa ate naawe gwe bakyaye omanya lwaki bakukyaye oba omanye ensonga lwakuba oba weeyisaako omanya nti omukazi yankyaye lwaki otegeera lwaki nkyaye naye nga ogira n'ogenda ku mukolo n'ogula emmere y'oku mikolo yonna n'ogibagulira n'ogula ente naye ng'omukazi yakukoowa gw'okolerako ebyo njera naawe okimanyi ekiri mu nnyumba kitokota obula ng'oyagala kakasa nsi ate ebintu byokukola kukakasa bisuula teri ggwanga likulaakulana ng'oli akola kukakasa olina kukoleramu mbadde manyi kojja kyekifuula ekintu okukulaakulana amangu oli okukola okukakasa okumanyi kwe kukwata n'oyita abayimbi obukadde 700 n'omuwa 5 n'omuwaki kyokka nga obukadde 700 osobola okugula eddagala mu ddwaliro eri disitulikiti namba n'efuna obujjanjabi olwoba okola kukakasa olumye Kyagulanyi ng'oziwanze kuba ngenda kuyimba oba tolina kyokoze naye gwe wandibadde waakakadde oba emitwalo 5 era teriiyo ggwanga ng'oli bagabira bugabizi ssente bantu neribaako gye liraga kuba ssente z'ogaba tezirina kyezikola tezikola magoba kiringa kwewola oli emmere oba tolina kyokoze kojja naye obulamu bubeerawo kulya
naye ndi si bya kisiru ebyo mbu genda kaneolenfu n'ebyokulya ngende wa manerenda mpole sente ez'okulya wakati tulina byakulya shopping n'ogenda n'ogula n'ozirya nkati bw'atandika okubanja omanyi it's wrong okukwata okukeera ku makya n'oyimirira mu kkubo awo n'oyita abantu nti mwekolemu abantu 50 mbawo obukadde 12 mweyitewolemu abantu 3 mbawo obukadde 12 tekikola wabanga omuntu atunda kabalagala n'ennyaanya akozesa siringi 6 ng'akola bukozi banutandikawo ogambe nti emmotoka y'ennyaanya ezze gigule obagambe nti abantu 5 mu luwa emmotoka ngibagulidde mutandika okutunda ennyaanya dani okukwata sente n'ozikola ki kati walabye batuuse nina we nalabyeko nga ayitawo gwe bakwasa oba tolina kyobayambye era bajja kusigala mu mbeera y'emu olaba nti era waliwo abayimbi abasigadde mu kuleva eyo ey'okulinda nti waliyo kino batuwe ssente kati n'abazanyi ba drama nabalabyeko nga balina ssente ze balinda obulinzi batuwadde mmeka bataddeyo mmeka mbu bagenda kuzanya muzanyo sima baguyitaani bye balimu baswami balindi tolina kyosolovinze gamba nti abazanyi ba drama nti okuzanya emizanyo emirungi mwagala ki twagala bino twagala theaters twagala tuzimbewo ekifo kitusobola okuzanyiramu mu buli district mbiramu ebifo nga 5 so si muno Buganda out naye kati gwe n'ogamba nti nedda mujja kolera ku Serena njabba wakawumbi kamu mutuzanyire omuzanyo bwe guti oba tobayambi kubecha temugenda kafuna era bagenda okukafuna akawumbi nga batuko okuzanya nga tewakyali wadde omutwalo nga bazegabanyiza ate tebajja na kujja kuzanya abazanya abalungi ne basigala egolooza nti abazanya bye bibazanya kati bye basinga okuzanya obulungi oyo budala zake yafudde wamulabyemu mwaba abazanya n'essimu zanyi mulungi yo abalala bonna abazanya betubeerera nabo si bazanyi balungi bonna bazanyi balungi naye balabayo kuba tekikola awo ojja kubanga ofunye baagala byakumukeeka bano amalindirizi ate ne industry baba tebagigattako ate industry abagiyimirizaawo si beebo ffe ate ffe abali eno abasobola okuzanyira mu theaters ne tukola bino tukola kiri ne tukola kiri ffe tugiyimirizaawo nze kati mbadde mu industry okuva mu 7 ne ba Alex mukulu ekyo valaba Alex mukulu yalabanga biri bwe bityo naawumuna agamba nti ze ebisibibeeramu siddamu business mu ebyo byemukola ababyagala amalindirizi ne gagenda so ogaba obugabi ssente ng'ozigabira abantu tekijja kubajja mu bwavu olina omukwano muwe 10 olina omuwe 2 kati omuwe emitwalo 10 naye ate nze watya singa nzija nenkuwa enkoko 3 tirunda enkoko ezo nekuyigiriza nozirunda kyekizibu ekyo manya nti oli ayagala bakuumira awo nga buli lwe zibaggwako mulina kutunulira ye temwongera ku bwongo bwamwe tebumuwongerako naye nga gwe mulinze nga bwana bagamba nti kino kuba osuubira nti ajja kuwa 5 kuno nja kuwa kamu n'ekitundu ku luno genda osooka onkolere kino kyova olaba nti waliwo baweddemu ak'obuntu olwokuba balowooza ku ssente balulunkana ak'obuntu kabaweddemu olaba abantu bye beekola kyebalaze byekola Ini yekola kini yetu negonyolanga tina matimbo nakola biki nakola nayegayula nayegala nagwamu ensa nakawowo koja wanyigidde abantu abo nedda nkubulira wakyo tekikola ewaffe simanyi wa abo ababikola beewabwe bikola ewaffe tebikola kale kakati nze njagala oba bikola batiyite nabagereka atule wali ne katikira atule wali ne Ssaabasajja ubikole bebanga nti ofuna ssente bakuwe ssente ojja obikole ojja otandika okubaziwa neeyite saanyigidde bunyigizi nze sirina kyemunyigira kuba sifiirwa ate sifunamu naye ebikolebwa anti kati ffe tukikola lwa bulungi kuba Uganda tevaawo nkya ate otolooza nti okulonda bwe kuggwa ng'olwo ensi eweddewo ensi ekyatambula esigala etambula nja kukulaga nti atolabanga bino gundi ekifo kyalimu mwami byabakama bagundi we bambaddewo bangi nnyo bakyemani ba electoral commission babaddewo bangi nnyo ne bajjenozi abadde kiggundu ne bajjenozi babaddemu mu Uganda
ba generals kati bw'obeera general omanya nti si ggwe general asoose bw'oba ogamba nti mmwe bwe mutalonda gundi bwe nadda munandaba osooka ne weebuuza nti wewajjidde yaliwaawo yalagawa wewajjidde wano eyaliwo yalagawa ye watya bwe mugenda okuva mu kulonda nga baakukyusa obeera kotido oba onaaba okyasobola okutuukirira bano bagamba ebyo kojja ekyo nekindese ku mboozi waliwo ka vidiyo ndozi wasaaka kuweerezaako omwami gwe bayita Muhirwe erinnya limbudde mu bwongo bamuyita Dalton ye SSP Dalton Muhwezi Muhwezi omukulu oyo wa poliisi alina abavubuka bye yabadde nabo nga mulimu n'aba poliisi ng'ayogerako nabo naye abantu batenderezza nnyo Muhwezi ono kye yayogedde yagenze n'abagamba waliwo gwe nawulira gamba nti lwaki mukuba abantu yoyo bonaddayo bona bubi namala okuggwa onaabeera otya mu bantu abo onaasobola toyinza kufuna ssente ng'okuba abantu bw'otyo oba bakolimira ekyokubiri abantu b'oli mu kutulugunya bano be bagenda okudduukirira ng'ofunye ebizibu byonna nze kati nja kuwa ekyokulabirako mu 1979 nali mbeera awo opposite ne mini price ngende ekireka wa senga wange era bana wana limbeera ne senga wange naye twatuuka ekiseera nga abasajja badduka ng'akubuuza line ekkubo lintuusa eggulu lino lintuusa aluwa nomugamba nti lijja kutuusa lijja bolina genda n'ogenda mbaali wawa naye ate wandiise eno n'okwata iyo mbaya uko mbaya kati nga nomugamba nti olina gye nagamba nti badde nsaba ompeeki empale n'essaati nomugamba nti oba oyagala nkuwa empale n'essaati emmundu genda ogireke gy'ogireko olyoka ojje n'agenda n'agitereka najja nimugamba naye na bino byoyambudde tobireka wano genda nabyo bintu byo kati gwe olowooza nti okutta emiggo okuba abantu tukuba tewali kikubya abantu ab'ebitongole by'okwerinda abamu balowooza nti bakolera muntu oba balina oda eva ew'omuntu obuntu oli nga yabagambye oli ayinza obagamba nti nze mugende temukkiriza abantu kugenda kulaga nti gundi oponenti wa mukama wange alina abantu kati abo nabo gye bali naye ate buli muntu akola ebintu okusinziira ye bw'alowooza nti ategera manye abantu abamu balowooza nti okulonda bwe kunaggwanga Uganda evaawo Uganda ekyaliwo Uganda ejja kubeerawo abaana bo bagisangewo n'abazzukulu bo bagisangewo era ffe tuggwewo nga weeri era Uganda tebugenda kukyanca ne bagamba nti akakati tugituumye erinnya ly'okuba wakuba nnyo abantu emiggo onaaba olowooza nti okukuba emiggo kyekisinga obulungi bagamba serukama mayute lusobola okukya ku makya naawe nga ne bakukaliriramuuko awaaga nga lwomanya nti okuba emiggo kibi nomanya n'okumanya nti embooko eruma eti ate ng'olwo bo tebakyakubisa zino z'okutte kuba mwe mwatemanzo bali nga balina waya nabo ne bakukubisa ne bakukubamu n'owulira so tuleme kulumya abantu kuba betwagala tukule ekikukozesa ebyo byonna byonna oyagala bw'oyagala ayitemu abantu bamukulembere abakulembere anaakulembera abo b'omenyeemenye anaakulembera bali mu malwaliro era bw'okolera ayagala akalulu kaba n'abantu kati mumuwulire kale ffe mutubuulire kati mubakuba emiggo mwagala bakyaba babeera mu rallies abazze abagenda ku rallies zaabwe so agenda kuwuliriza biri enkyawulire ku byoyo gw'oyagala ye yeesalirewo gwanaalonda kati omukuba omwagazisa kulonda oba okumugobamu buli bye tukola tubitwale mu maaso bitwale eggwanga lyaffe mu maaso tubikole ku lwa Uganda for God and my country. Okay, byebyo nno bwebaka kojja bwakwadde nga tutandika omwaka guno naddala olunaku lwaleero nga tutandise omwaka guno ogwa 2026 obubaka bwakuwadde era obutwale ng'ensonga kwa kimanyi okusinziira ku bumanyi bwe n'engeri gy'abadde mu bbanga eddene mu ggwanga lino bingi byazzaage alabako bingi byazzaatunulako n'amaaso ge byekkaanya n'ategeera
Nkujukiza bicycle kick. Abantu betanye bicycle kick ye mu mufune. Esimu namba esimu eri 0752 ana 32. Ojja kubanga owonye okuyisamu amaaso mbombo ate yange mpale ekala lwagulo bagamba ndi mbuzi ya zigeye. Bwe toba kumache ekala gulo. Tokole ekyo ojja kubanga ojja gendi nja kubanga nkuwa bicycle kick amaka gaterere ofumba obuterere abantu balekera okuyisaamu emimwa ogogole emisuwa gyonna ogigogole na buli kimu kyonna oba ettaratibu nga olinga ennyingo y'ekikajjo oba ey'ebbanda olimanyi ebbanda ndimanyi era nga nkujukisa baganda baffe aba focus event services okugamba nti beekwate bakutegekera omukolo gwo babe nga bakuwa buli kimu kiwandiitaaze bwe weeta budget yo babe nga bagamba nti nange budget yange yeno njagala kino kino baganda baffe aba focus farms and chicken supply era nabo basaale nnyo okutegekera okulunda enkoko y'ennyama era n'okufuna mulimu gw'okulunda enkoko y'ennyama tuyinza okuba nga tulina bingi tukutegedde 2026 ono ye tukusaba beera ku Focus TV subscribinga sharinga likinga buli kimu ogenda kuba okifuna nga tulina ekojja ono for now bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi